Ati njagala olaba omusajja ono yattibwa. Naye ebigambo byaleka ayogedde ampuliriza essaawa zino zennyini olunaku olwaleero n'olunaku olw'eggulo bye twalabye. Saagala olowooze nti ebigambo bino omusajja abyogera atamidde, wabula yakuba ttooki eby'omu maaso n'abiraba. Essaawa zino nkwegayiridde nnyo, njagala owulize akatambi kano owulire ebigambo bino. Ogenda kutya nti mu nsi mbeeramu abantu baprofeti abalengera mu maaso, naye ng'ebiseera ebisinga babasajja bano babawa ssente ne bagaana okwogera ebigambo ebituufu ebiyamba ensi. Kati sigenda kulandazza, sooka olabe ebigambo bino biwulirize, nkwegayiridde tukomewo nkubuulira ensonga. Mpuuga avudde Mmenga wonna yayagala dda obukulu, yeesiba mu Masaka ne woogitemamu agifiiramu, yagiremesa ne mu Kasambidde. Mpuuga has bigger ambitions. Sijja kwewuunya nga one day one time Baserwajja okwota be mwateeka mu Nuupu bajja yita mu Parliament ne budget ezennene ze balina bakoludinga, ogenda owulira nga Bobi Wine bamuvuunise bebba nga bamugjeeko. Musibe waaga abiri. Nze mbabuulira, muyinza oba temunjagala naye mbabuulire tulina okukola ki? Okuwulira. Musajja abadde mu Parliament ebisanja bisatu nga looya nga wakolako ne Mmengo, akkiriza omuntu political novice amufuge, aba ne kyabala, aba ne kyakola ki? Kati Abanuupu tebaatunula ku ebyo byonna kubanga anga yaabwe yonna eri directed to Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu. Kati mwe muli baana muto temumanyi we babba pate, naye we mbabuulirira kati Abanuupu mwawedde ddala bye. Obukulu omusajja yabugabye, yabuwadde abasajja abajja obuzimu pate, nga bulijjo balina ambition za leadership. Abo Bampuuga baayagala ddofuga. Kino nkubuulira, mugenda balaba aba MP, mujjukira Bannabbiira Naggali, Besigye ye yabaleetanga naye nga tebamuwulira. Mugenda tuuka mulabe engeri gye bagenda okwagala n'okugjawo Bobi Wine pate we bajeddeze. Ensobi eryemu nti omuntu ali loko awagira n'omutima gumu, wabula omuntu w'obutaayitaayi mwegendereze nnyo. Bampuuga mubeegendereze. Nambooze yabagamba nti nzize mu Nuupu naye kaadi yange ya DP mpummuzze. Ekitegeeza balina core values ku DP, just bukulembeze bwa Mao, kuba yayitayinza bawa bifo ebyo kyekyabaleetera okunyiigagana ne Mao mu mubiwawadde. Mwali mugenderedde nti Nuupu bantu batono abamanyi manifesto yammwe, mwe muli alternative in business, bino bya career building. Kati Mpuuga mumutadde mu position negotiating ku level endala gye baali bamulemesa nedda. Basegona mugenda gaba kosasi, temuyina alternative. Bano be muleese basajja bayaaye nnyo. Mpuuga eyava mu DP n'akola Suubi ajja akyuka. Gwe omutrustinga otya ku yiyo pate empya? We yalekerawo indigenous pate gyawagidde ova mu buto. Mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu okuvaamu. Era bw'osanga omwana wa Express FC wa Express, muwagizi wa Everton, nze kuva dda ndi wa Barcelona era ndibeera wa Barcelona naye batukuba emipiira 9. Kakati mwe mujja wa Odeste erowooza nti bano abasajja abakulidde mu DP nga bava mu Yanga Democrat UID ne babeguluminga ne bagenda mu DP senior ne bafuna ebifo ne babeera mu Parliament nga tebabawanga ku bifo ebyo. Mwe mukwata mutya pate yammwe empya ne mugiwa ba come join lately. Abaana b'oligino bali makomera, bano babaali babalebya Parliament tebabakwata. Mwera mu bwongo temutegeera. Njagala mumbuulire ebbanga lye mugeegayiridde bata abantu Nuupu mbabalire balooya be muyina. Mumbuulire Sseggona yali akoze difayiro, Mpuuga yakolayo ko difayiro y'okuta abantu. Bawoza ku Facebook, free our people, but they don't go to court. Kale genda babigaane bugaanyi nga bwe tumanyi, affe tumanye nti
wano kali amagwa naye okuva yava mu musango gwa politics simbi ya sirikala linda soya lingini bana abantu bayuza nenga temukitegeera bana mwe chovola ba movement ya mwenagano jega tako muwa abantu nga babadde nenjala kati Aisha Kabanda Museveni gwe yawako ne kubwala sisi mwina position kije muwadde singo bwa RCC bwa Kampala bwaba yefuula n'avaawo namana ayingira mu pate ya mu last minute what makes you think nti tajja kwefuula nga Lukwago yesimbyeyo mu FDC mwino manya ba politician aina level watuka kati mwe ebyokulonda byawedde mwe babalese kiringa woteeka akasenge joyi wechayi ngo yagala nnyo omujaja n'amaja bwotuka okunywa bino ebikicho bitera wakasenge jano jamu eno chai awunyo obulungi nga toyetaze kutawana na biri bikicha kati yemwe bikicha mwavudde mu kalulu ebikicha bayino bijjamu ne basengejja ne mwasengejjeza baki nkwezenge abana banja sente za mama mbabanyi muwanga kivumbi oyo gwola bakatonda yamuwa annyonnyola n'ekifuyizo kyange ekituufu semuju yabagambye banna twenga nga tuli opposition nfuna nti obululu 15 tebalina nsonyi tebaswala oyagala kujjako Museveni ate n'owagira bakandidate ba Museveni ng'ate nabo basala busazi ddiiro laba Anita Monga abadde mu FDC ate katoyo go trustinga owaffe nolekawo owuwo n'ogaba mama wange yantama kangende ndi ewa step mother gwe emmere ya mama wo neekutama no trusting ya step mother is it possible jukira abantu noppe mwatandika nabo bajjukire Mpuuga tebaaliko Nambozi teyaliko yomu kubaali badisinga Bobi Wine nakati bamudisinga naye balina omukuba tactically kubanga teri kizibu nga kubeera opposition leader nga ate obuli bweru wa pate kino kyekyalembesa Besigye but it is very difficult to trust someone with a big budget like 3 billion emotoka obudde gwe tobuyina nti ate omufu. Stop putting Sally Moses in the same statement with Robert Kyagulanyi Ssentamu. These are two different people. Have some respect on His Excellency the President. I believe in Robert Kyagulanyi Ssentamu. Stop putting him in the same phrase with Moses Sally. These are two different people. This man is a diplomat nakugamba. He's becoming a diplomat who he is was a built-up of different circumstances. All people who stand as symbols of hope mu Africa abantu bakirizamu zali build up ezise bintu bingi Malcolm X, Martin Luther King build up zaabwe zali ko assassination attempts ne bawona. It happened to Robert Kyagulanyi Ssentamu in Gulu. His build up, their build ups of becoming symbols of hope were build ups through okera ku macha ne bamusiba ne bamuincarcerating ne bamutorturinga. It has happened to Robert Kyagulanyi Ssentamu. He has been tortured and belittled. His build ups zava mukubagana okola emirimu gyabwe and the state ne freezing all their assets. It has happened to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So people, Semo, I honestly beg you guys, and I beg you today, stop putting His Excellency like Robert Kyagulanyi Ssentamu in the same statement with Bebe Cool. Stop. Because their futures and goals are different. One is dreaming about dropping a song on Friday. The other is dreaming about the future of this country and how the youth can have a better future. Omwali mukulowoleza abaana baffe Uganda gye bagenda kubaamu, omulala ali mukulowooza kutaluyimba na kukola video. That is different.